Gano ge magye ga UPDF mu kiseera kino galina obuvunaanyizibwa okukuuma obulamu bw'Abannayuganda n'ebintu byabwe. Gaawukanira ddala n'ago agaaliwo mu 1962. Gano gaayitibwanga the King's African Rifles. Bano okusinga baali basirikale okuva mu South Sudan, Abasomali sako Bannayuganda batonotono naddala okuva mu mambuka ga Uganda. Gaali wansi wa Bungereza okuva mu 1906 okutuuka mu 1962, Uganda lwe yafuna obwetwaze. Shabani Opoloti ne Idi Amin be bamu ku b'ofiisa abaali mu magye gano era nga baaliwo nnyo ekkololo ku mikolo Uganda kwe yafunira obwetwaze. Kakati tujja okuyingira independence nga wamaggwa amagye ge tulina tegatendekebwanga mu bukulembeze, era abali basinga okubeera abakulu ennyo mu magye bali basajenti Shabani Opoloti ne Idi Amin. Oluvannyuma lw'okwefuga amagye ga King's African Rifles gaafuulibwa Uganda Rifles mu 1963 ate oluvannyuma ne gafuuka Uganda Army mu 1964. Gano gaaliwa Pulezidenti wa Uganda eyasooka Ssekabaka Muteesa II ne Apollo Milton Obote nga Ssaabaminisita, so nga Idi Amin yali Chief of Staff ate Shabani Opoloti nga yaduumira enkambi y'amagye Jinja. Ng'ennaku z'omwezi 24 mu 1966 Obote yajja Muteesa ku bukulembeze mu keegunga akaaliwo n'afuuka Pulezidenti era akulira amagye, olwo Amin n'akonola ekifo kya Chief of Staff. Kino nno kye kyali ekiseera amagye bwe gatandikira okwetaba mu byobufuzi ekyakyusa endabika yaago eri omuntu owa bulijjo. 1969 Idi Amin yali amaze okufuuka Army Commander akulembera ekibinja ky'amagye 150 ne gajja erugogo mu Delegates Conference ya UPC mu lukungaana tabanukulu aba UPC nti gazze okweyama obuwagizi eri ekibinja ekiri mu buyinza. Kino bwe kityo kyajjawo obufuzi bw'abantu ne busikirwa obw'amagye. Abatunuulizi ku nsonga z'amagye bagamba nti mu kiseera Amin we yafugira Uganda okuviira ddala mu 1971 okutuuka mu 1979 amagye ge gakyukira omuntu wa bulijjo. Bw'alengera ng'ow'amagye ng'oyagala wakiri ettaka likumire. Era ebiseera ebyo ng'ow'amagye yayitibwa omusajja. Omusajja alengeranga abasirikale n'addukira mu nnyumba n'agamba mukyala abasajja baabo. Ayogera naye wa kirevu. Naye bali bafuuse abasajja kuba bali mu uniform. Wabula ekyasobola kwerabirwa kye kya Idi Amin okulumba Tanzania mu mwaka wa 1978 ekyamuviirako okuwambibwa mu myezi 6 egyaddirira. I went to exile as a result of the defeat of our government in 1979 by UNLA forces coming from Tanzania, joined by Tanzanian forces and different fighting groups. Oluvannyuma lwa Amin okunkumulwa omukono mu kibya, aba Uganda National Liberation Army abaali wansi w'ekibiina kya Uganda National Liberation Front abalwana awamu n'Abatanzania abamanyiddwa ennyo ng'abakomboozi baafuuka eggye ly'eggwanga era ekyaddirira kwali kulonda okwakomyawo Obote. Okulonda kuno kwa kinaana kwalimu ebirumira ekyawaliriza Pulezidenti Museveni okugenda mu nsiko gye yakolera obuyeekera wansi wa National Resistance Army. All over Luweero and wherever we fought in Mubende, including Mukono here, they used to call us our army, abana baffe, amagye gaffe. That's how we are referred. Until, and we depended on the population. We depended on them for intelligence, for reconnaissance, getting to know where the enemy is, for food, for cover, and for other supplies. They were these Wananchi who did that. Wabula nga Museveni tanasiga okukulula Obote, Tito Okello yali ku ddaala ly'obwa General mu UNLA ng'ali wamu ne Basil Okello bawamba obuyinza mu 1995. So that Chief of Staff for Ito Jok, when he crashed in a plane, his replacement brought also a problem. They replaced him with another Lango of Ponochak called Brigadier, and that has annoyed the Tito and Basilio to the extent that should be Basilio who should be taken over from as Chief of Staff. But that didn't happen, and it also sent them into exile. They started fighting. So we joined them. We joined the generals. They came to us
in exile. They came to us. They asked us to join their hands. So we joined them, and in 85 we came and removed Obote too. Bano tebabugumya na Mboge era nga 26 January 1996 Museveni yabakunkumula omukono mu kibya. Ejjera NRA eryafuuka UPDF mu kukola ssemateeka wa 1995 lyazimbibwa ku musingi gwa mpisa ddala era ng'okusingira ddala bassa ekitiibwa muntu owa bulijjo. NRA was run on a very strict discipline given the history of the army now. We had an army code of conduct. I remember if you shot somebody, you would also be shot. Okusomoza okuliwo kati kwe kuzimba ejje eriri ku bukugu obwetaagisa okusobola okukuuma obulungi bannayuganda n'ebintu byabwe. Wabula ekyamajja okuba nti gakyali mu byobufuzi nakati kikyaliwo.